Omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta wabula Museveni akubiriza ebitongole bya gavumenti okukulembeza obwesimbu bw'omuntu okusinga okwesiba ku biwandiiko by'obuyigirize. Bino byogedde bw'abadde atongozza omukutu ogugenda okukozesebwa okulwanirira omusigansimbi mu ggwanga ogutuumiddwa Uganda Electronic Investors Protection Portal ku mukolo ogubadde mu maka gwa Pulezidenti Entebbe. Pulezidenti ategeeza nti mu Uganda mulimu byonna ebyetaagisa eggwanga okulaakulana ne bizinensi okukula nga wanonokoddeyo ettaka ssaako abakozi abamola kyokka ng'ebikulu ebibadde bisinga okutusumbuwa z'ensimbi ezikozesebwa okutandikawo emirimu n'abatandisi baagyo. The roads, now the ICT, the backbone, things are moving. But the growth would be much faster if we did not have corruption. Agamba kino gavumenti esinze okussaako essira mu kiseera kino okulaba ng'eyaniriza musigansimbi ekintu kyayogeddeko ng'ekyalema gavumenti ezaasooka. Be careful about the people you recruit. Don't recruit people by looking at their papers. This is not a job. Integrity. Ayaniriza tekinologiya aleeteddwa gwagambye nti singa naakwatibwa bulungi ng'addukanyizibwa awatali balyake n'abalabbayi wakuyambako okunogera ekizibu kino eddagala. So this system, if there is no way they can interfere with it, it will help. So I congratulate you and I wish you good luck. And it's now my pleasure to do what? To launch it. I have launched it. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.